sooka omala okola video gye boogerako erimu bigambo ki ebyayogeddwa then olyoke okole ekiddako. Ke kabadde akalowoozo kati ngenda ku KIGULA kya leero. Alright. Era mbalamusizaako mwenda bannayuganda bano gye basinzira okuwulira ku social media mwonna gye muli. Naye nga sinagenda ku KIGULA njala kusooka okutwala okubaza kwange ng'omuntu obuvunaanyizibwa era ategeera. Njala okwebaza abasajja, abakazi, bamaama, basenga, bakojja, mwenna abooluganda bakona b'emikwano n'abaagala enkyukakyuka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olw'emirimu gye mukola ku social media nga siriiwo oba nga neebase oba nga mpumuddemu. Mwe mulwana entalo zange gye sibeera kubanga nzisibeerayo. Biseera bisinga mba ndi mukola research na advantage z'amawulire. Njala nnyo beebaza abaana abali ewaka, abali mu diaspora, abakyala abakulu, abaami abakulu, mwenna nga muli eyo mulwana entalo gye siri. Mwebale nnyo mwebalire ddala era sisobola sina kinsabula bbawa okujjako beebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abali ku social media, abali ku Facebook, abali ku Onyiwa ekitabo mbeebazizza, abali ku TikTok mbeebazizza mwenna bakola video, abali ku Twitter, abali mu WhatsApp groups, abali ababyokubira amasimu bulano discussing issues mbeebazizza mwebale nnyo mwebalire ddala okwogera amazima n'okubuulira abantu kyekituufu ekirungi era beebaza ak'ensuso mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga mwe mubeera ku video zino ne muwuliriza ensonga zino bulungi ne mukola judgment ne mulyoka mujajinga dhani omuntu okuva eri n'alippira etokota nga tamanyi gyeraga. So akabadde kakwebaza mwenna nga sinagira ku KIGULA mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga ye ensonga enkulu. Agamba volume ntono muganda wange tereze essimu yo okujja nga bajja hackinze naye ng'essimu volume kweri bulungi nnyo, volume kweri bulungi, essimu yange yaweddeyo dda. Volume is down, ndowooza volume down, volume is well. We are going fight for volume. Njagala volume muga volume eri wansi. Mwagala volume ng'etuuseewa. Volume yeeyo gye nnina tiina kirala kyonna, simu eweddeyo, buli kimu kiweddeyo, kati bali mu kugihackinga. Sound is too low. Bali mu kugihackinga, sina kyakukola nogera n'ekyo ekiriwo. Munagisanga ku YouTube ne mufuna volume ennungi mugira mubeerako, soka ngire mu maaso kubanga sina kye ngenda kukola na volume kubanga eva bali mu kuhackinga. Sound is down my teacher. Sina kye ngenda kukola bannaye volume okezo kebanga volume eri okay. So alright, kale tugende maaso. Mazo beebaza kati ngenda genda n'ekigula kya leero. Ekigula kya leero kitambula bwe kiti. Era njagala mumpulirize nnyo mwenna abali ku video eno lwaleero. Ekigula kigenda bwe kiti. Ngenda sooka nkyogere mu Luzungu. Bangambye volume eri clear, kati agamba nti volume eriro, then essimu yo gyamu odi refreshing olyokojje. Ddamu refreshing essimu yo olyokojje, volume is clear. Volume eri clear, bagikwatamu ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Bagikwatamu sobola kye ngenda kusinyira bagamba. It is really down today. It was okay, place but change. Volume is down. Sina kye nyinza gikulya kubanga bangambye volume eri clear. Volume eri clear. Munagisanga ku YouTube kubanga baba bagikuttemu sina kyakola. Okay, ekigula kya leero kigenda tambula bwe kiti. Era batumiddeko mwenna abanyumirwa akanyumiro kono ak'ekigula kitambula bwe kiti. Ngenda sooka kyogera mu Luzungu nkidde mu Luganda. Ekigula kya kigamba nti I'm responsible for each and everything I present here on social media since 2018. But I'm not responsible for your understanding and thinking capacity of some people on social media. Nchidam. I myself am responsible for each and everything I'm saying on social media since 2018. But I'm not responsible for anyone who's understanding. Because I do respect everyone's understanding capacity. Nchidam. Okuva mu 2008 lwe nayingira ensasage y'okubaweereza n'okubabuulira. Ebigambo byonna bye njogera byenkakatako ng'omuntu ate mbyogera nga nze ku lwa Uganda. Naye sivunaanyizibwa ku ntegeera y'abantu abamu batantegeera. Sivunaanyizibwa ku ntegeerayo, entegeera yesigala yo. Sivunaanyizibwa ku ntegeera kubanga mpa ekitiibwa entegeera yo. Kati nze bwe nzija ne nkola video gwe n'ogitegeera vice versa, I'm not responsible. I myself am responsible for whatever I say on social media, but I'm not responsible for your thinking capacity. That is it.
si vunanyizibwa ku ntegeera yo, vunanyizibwa ku ntegeera eyange n'ebigambo byenjogera. Kati gwali eyo ng'ebigambo byenjogera bikutawanya okutegeera. I'm less concerned about you and I'm very sorry about you. I'm here to stay. Era mbagamba mwebale kwagala so struggle, mwebale kweyagala ate mwebale kwebereramu. Kati mu kigula LUJJI kyaleero bwento bwe mbagambye era njagala mbeere bulungi nnyo kubanga ze buli muntu respecting entegeera ye na buli kimu kyaba agenda okukola. Era mu kigula LUJJI wano kyenjagala mbeere brief and precise. Alright. Ndi musajja mukulu akoze emyaka, abadde mbyobufuzi emyaka miyitirivu era awa buli mukulembeze ekitiibwa. Nkiddamu njala kusooka kumenya omawulire agakoleddwa gavumenti ya NRM n'abaseddekezi baayo. Ndi muwagizi wa kibiina kya National Unity Platform ate ndi memba omujjuvu balina ne kaadi. Kyagulanyi president wange kyekisooka. Sisobola kwawukana na Kyagulanyi, sisobola kwawukana na National Unity Platform ng'amawulire gafulumizza. That is wrong. And that is fresh information. Kyagulanyi president wange kyekisooka. Ndi memba wa National Unity Platform ate sinavuma wadde Robert Kyagulanyi Center mu omukulembeze wange nedda. Yenna abadde atambuza ebigambo navumira Robert Kyagulanyi Center. That is wrong. Ekisookerako ddala. Njagala kutegeeza bannaffe abali mu struggle abamu ng'entegeera yammwe ya mungu bamutereeze ku ntegeera yammwe. Ekisookera ddala. Nze ng'omuntu nafuna omukisa omukulembeze n'ansindikira ka message n'agamba muganda wange tuli mu struggle. Naye ndi mukulembeze akulembera bannayuganda era awabulwa. Bwe mulaba nkyamye wantu wonna mumbuulira nga nti wano wakyamu. Kati gwali eyo ng'omukulembeze Robert Kyagulanyi Center mu takuwandiikirangako message n'akugamba nti awabulwa. Sooka weenoonye gwani. Njala kutegeeza abasinga obungi muyinza okweraba nti muli kumpi n'obukulembeze naye nga temwemanyi wawe mugwa. Robert Kyagulanyi Center mu si dictator, no. Kyemwerabidde nti twateekawo slogan egamba nti omukulembeze tasobya naye nga tasobya to external forces amaanyi agava ebweru agamutigomya. Face shield abalina omugaadinga. But within the internal system ya NUP, President yatugamba anenyezebwa ate si dictator. This is point of collection. Omulimu gwaffe nga abakuuma Kyagulanyi n'ekibiina kya National Unity Platform defending from external forces, the likes of propaganda from NRM, never be one bagalo mulumba. They are tasobya, we protect him. But within the fraternity of National Unity Platform, Robert Kyagulanyi Center mu anenyezebwa asobya akiriza ate yekenyini yatugamba openly nti bwalaba tusobya bwalaba asobya tumugambe. Nze yangamba muganda wange bulaba nga nsobya ongambako era tugamba si dictator. Kati gwali eyo owazza okukola video n'ogamba navumye Kyagulanyi, sooka oddeyo olabe videos nga tonnajja kuleekaana, sooka oddeyo olabe video ya olabe we namuvumidde nga tonnakola kye tuyita damage and propaganda. Sooka oddeyo olabe video ebigere bye nayogedde olyoka ojja okola video. Nakana akasembe nga maliriza ekigula LUJJI. Gwalowooza nti tuli kumpi Robert Kyagulanyi Center nga takugambangako obubaka buno. Kiba kitegeeza ofaanana olugero omugenzi Erimani Basudde lwe yayimba mu kayimba ke nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Kitya ente mukwano gwazo asinga bamuyita nyange. Enyange akanyonyi akeeru kabeera nnyo mu nte era ke kaziryake ke kazibojjogolako enkwa ku mukira ku matu emabega buli ne kazijjako enkwa bulungi nnyo. Naye ente eno bwe bagikamamu amata enyange tefunako amata gagenda kuki ku pusikaati oba ku kapa yeganywa. Kati luno olugero lufaanaganyizaako nabo bagati muli kumpi ne Robert Kyagulanyi Center mu bw'aba tagambangako nti asobya era osobola omunenya kiba kitegeeza olina okunoonyawo ojja nga obudde bukyali toli wa mugaso nga bw'olowooza. Bw'aba nga takugambangako nti asobya era akola ki anenyezebwa oweefaanaganyiza n'ennyange ebeera mu nte naye ng'ate amata bagawa kapa n'eganywa kitegeeza tomanyi era w'obeera olina okunoonya ekifo ekituufu w'ojja. Nkiddamu eno statement njiddamu kwawo mwenda abagamba Robert tasobya
Munopu mu kibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba si dictator era zazza akyogera ku buli mukolo gwonna n'atugamba bwendabanga nsobya muŋŋambe. I'm not a dictator, but we must protect him from external forces and abuses. Ogwo mulimu tugukoze since 2018. So whoever misled by my message, please style up. Mufanagana nyange bera munte naye nga amata gava munte eyo eri puskat yeganywa oba kapa yeganywa nga totegeera buwobe bwagwo. Kati kyenkugamba gwaga nti oliranye Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'oyogera bikikinike mbukuba president asobya tebamunenya. President yatugamba bw'alaba akyama tumunenye. Ekyo yakitugamba ffe abamu. Kati mwamu batafunanga kodi eyo kitegeeza olina okunoonya woogwa before it's too late nga tonnatombera manya level yo woyina okubeera gwe ng'omuntu ali eyo. Kitegedde ekyo kyo nakyo njala mukitegeere bulungi nnyo. President nze nganzi yansindikira mesi naŋŋamba bw'olaba nga nsobya oŋŋambako. By the way, boda notunda video gye nakola sirina we navumira Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze kubanga nze nkoze video ziri mu 10,000 sivuma muntu yenna. Nsobola okulireetinga ku kintu kyonna but I don't abuse. So genda odde olabe video gye nakola nabagamba owomuntu omutonda gye gitegeera. Kati ekyo kyenjagala okubagamba nti before you do something first know who the hell are you. Olina okitegeera bulungi nnyo musooke mukitegeere. Muwulidde bulungi nnyo. So kyenjagala okubagamba naye mutegeere bulungi nnyo we mugwa. Mukitegeera Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze waffe mu NUP asobya mu external forces nga tumuprotectinga tasobya. Kati gwe oba tagamba nko kintu ekyo go slow. Era ekigula LUJJI nkifundikidde awo era njagala genda ku information endala era mbagala nnyo mwenna abaagala akanyomero k'ekigula LUJJI. Alright, ekirala ngenze mu maaso. Sirina lutalo lwonna ku social media lwendimu. Sirina lutalo lwonna lwendimu ku social media na muntu yenna. No, I'm not that class. I'm not cheap to that extent that I have a war with someone. No. That is wrong. That is wrong. My main issue, my main target is to teach and to preach the gospel of change. I'm not at war with anyone. Whoever preaching and hate me, it's up to you. I'm less concerned about each and everything which is going on social media. Sirina lutalo na muntu. Ndi mu struggle. Mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu era gwe mpagira n'ekibiina kya National Unity Platform. Gwagamba nti namuvumye genda onoonya akatambi kwa presenting okateeke ku social media before nga tebannakutoneyiwa Windows. Alright. Ekirala nga ngero tandika. Ebiseera bisimu bwewanga owangalya mu kitundu n'abantu bangi nnyo. Gwe kano nakuwa obudde n'owangaalamu. Omuntu gw'owangalira n'afa omu babiri basatu bafa abantu abasinga obungi gwe Katonda kyakuwadde time n'osigalawo. Naye ng'omanyi ne baziika mulimba awo. Ng'omanyi baafa baasiga baafa. Era n'otegeera ne babaziika wali. Kati obudde akawungeezi ng'oyitawo ogenda okunywa kabbiya n'oyita kulimba awo. N'osanga meeting y'abafu b'omanyi nti baali baafa nga n'engoye zobaziikiramu ozimanyi nga batudde nga bali mu kuteesa. Kati gwe omulamu yabaziika. Don't they okukyama mu meeting y'abafu abo kubanga bayinza okuba bakimye ggwe. Ky'oba okola kwata ecupa ya bbiya tambula ogende mu nju otule kubanga abafu batula okutuukiza meeting nga baali baafa ne batuuza meeting kiba kitegedde tebagenda kukima tebali bulungi gye bali. So muleke abafu baffe gye baaziikibwa ne bo basanze batuuziza meeting mu limbo ng'obadde oyita ng'obadde tomanyi naye ng'ekitundu wakiyimu ne bafa ne babaziika ng'omanyi n'oyita akawungeezi ku limbo ng'oli abatuuziza meeting abafu bateesa. Please don't go there kubanga abafu basigala bafu kyovola bafa tebadda ku nsi. So tuleke abafu babeere bafu n'abalamu tusigale nga tuli bafu. N'abalamu tusigale nga tuli balamu. Akono nako nkayisizza waawo kati njala tandika ne video entuufu. Video entuufu etandise etya? Video entuufu etandise etya? Naye before nga sinatandika video eno nakala kenjala okuclarifyingamu kali bwe kati. Njala bazzaako emabega ka flashback.
betwamala okulonda mu 2021 waliwo mission eyokuzikiza social media yonna esirike egende wansi tulimo kwogera ku bintu byava mu kulonda era bamwe abala abaliko mu nopu ne batandika okwogera Olufalansa ne baga kulonda kwawedde kati mugenda kugamba ki Museveni yafuga bikibi muna kimugenda okukola ne batandika okay no problem. Kat the mission was to silence the social media obutabako kintu kyebagula nga sibagala struggle ekome ku lunaku lw'okulonda lwalangira Museveni ti yawangu ne nga tekyagula yawangula era mwana byali bitambula ku social media simanyi mwali mwepankati okulonda kwawedde Museveni yawangu ne mugenda kukola woki. The biggest number of people went silent, but I myself and my some colleagues, we went on to encourage people to stand still to demand for our victory. Nchiddamu butwamala okulonda NRM yasasula sente ku social media mpitirivu nnyo bakubiriza abantu baabwe abatulimu bagende silent. Omu goba wa sente ye najja na message nagati kati kyagula nyani okulonda kwa Museveni president kali mugenda kukola kibi tumuna kimugenda kukola mwana kimutugamba nayogera bigaba bingi abala bagenda silent. Kati mission yali nti kuzikiza social media. Nze nengamba ngamba nyibi ofuzi n'okuzza abantu essuubi kanzo kusaba abantu bane bateekemu essuubi tubanje obuwanguzi bwaffe. Wetwogerere sawa zino tulinga abali mu campaign because of my effort, because of my some comrades efforts abajja ne tusingala nga tukola omulimu guno. Okitegera? So some people they feel that nabalemesa ekintu kye baali baplanize all along. Ekintu kino kiri mu National Resistance Movement, State House, iso ne semwai. Abali bagala social media igende silent, but they hate me for that kubanga nasituka raising a video hope z'abantu baga bakyalina essuubi nti waliwo ki essuubi erijja kati that's what they bring me, but nze nakimanya nti we can't keep quiet tuba tuwedde nensitula eddoboozi baganda bange abalame bavaayo kyovula mbadde nzimbi abaana bangi bajje ku social media bakole. So those who went silent, when you hear or when you see some people who went silent almost for half a year, they came out attacking me, then get to know something is fishy there. So I'm not at war with anyone. Ndiwokuzukusa abantu nakubategeeza nti olutalo lwagwa tukyalina okulunda ensi yaffe mu ngeri yonna esoboka. Ekyo nakyo kimaze njalagenda maaso. Tuina theme etambula kunga wantu wonna. Yes, it is your personal responsibility according to the situation which take place in Uganda. Bw'olaba ng'ebbeeyi y'ebintu eri waggulu situka. Bw'olaba nga buli kimu tekikyatambula bulungi situka, tekikwetaagisa Kyagulanyi kugamba, tekitegesa Lumbuye kugamba, tekikwetaagisa Asime kugamba, tekikwetaagisa Bafaba Faustin kugamba, tekikwetaagisa Nisima kugamba, tekikwetaagisa Pato kugamba, tekikwetaagisa Gift, tekikwetaagisa muntu yenna kugamba. Bw'owulira ng'ekizibu kikuluma olina okusitukanga gwe weegatte ku kintu ekitambula mu maaso. Mukitegedde bulungi? Yes, kati kiri gy'oli bw'owulira obulumi bwo weeteeketeeke tukole ekiddako kubanga ebintu bingi bitambula ne muganja obireka okaki obikkiririzaamu. Ekirala nga nfundikira kyonna ekigenda mu maaso ku social media as we speak right now, it is diversion. Reason being, navayo ne mbasomesa who is Robert Mao ne muteeka wali. Right now entale ziri ku social media part of diversion. They want my response, but I won't respond to any criticism because I know they are looking for diversion. I won't give anyone response to divert people. Mao's move, Najibagamba, almost 1 year and a half, Najibagamba. Zero begin master to divert people. That is diversion. We must concentrate. 1, abantu bali bafenjala. 2, economy crashing. 3, abantu tebalya. 4, abantu battibwa, abantu bali mokomera. We can't concentrate on the diversion. To no concentrating ku issue ezitwala eggwanga maaso. No protecting abantu baffe tugende maaso. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Ntandise bwente. Ndoza kantandike ne general information ndyoke ngende nja kujja wano wansi kantandike ne general information ndyoke nzije ne program endala ejjokuba eyabulange Mengo nja kugattamu information yeyo lindako. Alright. Ndoza kantandike neero. Alright. Njalo kobaza Mukama Katonda mpadde obulamu nabo bawadde obulamu babadde bangoberera ebbanga lyonna nga bagoberera information gye mbawa. Era ndi musanyufu nnyo okuba nti mungoberera ebbanga lyonna. Navayo ne mbagamba wano ku kizibu ekyaliwo wakati wa Yosete Bahabura Tabasala mutano wa Kale Nsere Tamzeze desanga bisibe rukwata senior n'akabinja kaka NRM akabuzaabuza abantu nga kakola ebyobufuzi eby'ekijanja. Ne mbagamba deal eyali wakati wa Noba Mao okutunda ekibiina kya DP n'okutola okutawaanya opposition n'ekibagamba. Era n'ekibagamba nti omwami ono mu bintu eby'okutta Jacob Olanya ne Rokechi yabiri bulungi nnyo ebisigenda bidda mu kubanga mpita buyisi. Just kubajjukiza.
kati njala bategeza mwenna abali mu struggle wawudi wayidinga joli before you do anything please you need to prepare yourself oyina okweteekateeka ku kiki ekijja wano kisooka kiri bwe kiti omukulu gwe bawadde owa justice minister of justice and constitution bamuwadde tools zonna kyebasigenda osooka okukola kwe kutandika okuzoganya nopu mateeka ng'oli akolagana ne chief justice n'amakooti batandike okwagala ogitismatolinga n'okugiwanduukulamu badde bagiwandiike nga bagikwasa abantu abala ekyo weekiri so get prepared for that ekyokubiri waliwo olukwesese wakati w'okuba nti buli mwana yenna agenda okuddibwamu okukwatibwa nga tofuna bail ng'oli muganda wa mu central ekyo nakyo mukimanye ekyokubiri bagenda kuyisa amateeka gonna agaali galema okuyita gayite kubanga mawu yali mu ministry eyo ate erimu nnyidolo yalyo bagenda gayisa so eno message jagala egende eri omukulembeze wa Bulora Kyagulanyi Ssentamu mukama wange n'obuwombeefu obulungi ngenda kusaba ne ba lawyers bo ne bannakibiina kya National Platform Board bawangala nabo tuteeketeeke bulungi tutunde mu mateeka agaliwo n'engeri gye tugenda okweŋŋangamu ekintu kino ekyokuba nti Nobert Mao alina ebiri agenda okuleeta mu ggwanga ye ng'omuntu kubanga tax badge muwadde esooka yakuzoganya ekibiina kya National Platform ekyokubiri kyakukwata mu ssemateeka w'eggwanga bakyuse obuwayiro n'okuyingiza Museveni byayagala ekyokusatu bannayuganda ddala abaana enzalira mu Buganda mugenda ku kifeesi nga temufuna beero mu makomera n'okuba nti bagenda bakwata nga teri muntu yina afuna beero ekyo mukitegedde bulungi n'ebirala bingi bigenda kujja mu package eno Mao gye bamuwadde tagenda genda yekka eriyo akabinja k'abantu kabagenda ogenda nako nga bagenda bawa ebifo by'enjawulo abamu bagenda bawa RDC abamu bagenda bawa ambassador abalala bayinza okufuna mu ministry ezimu okufunamu ebifo so mbalindire wepone n'abamu abali mu opposition abayinza okufuna ebifo genda ku Nobert Mao tagenda genda yekka n'abantu bangi gy'abagenda ogendako abali mu meeting zibawala okuteesa ne yosiri ku nsonga zino so musubire nti awakyaliwo process y'abantu abagenda okugenda naye nga bava mu DP abamu nga bagenda kufuna ebifo so mukitegere bulungi nnyo tugende mu maaso n'ensonga eyo naye nga nfundikira ku Nobert Mao sagala mmala kubisira kubanga eyo diversion Nobert Mao njala kugamba obadde ozanye ne Museveni b'obufuzi era ng'ogenda ku radio ne TV n'omuvuma Museveni gwe mmanyi gwe nasoma tasonyiwa kwakuleesa okumpi omuliraani muganda wange Museveni akusayiningisa endagaano ng'aseka nawe ng'oseka naye mu mutima ng'akaaba oyo gwe bayita omutuusi wa inna lillahi waajibuuna ogira oseka naye kinava mu y'ebiraka ojja kitegeera kubanga oyo musajja taseka gwe munnange tukusuuliriddewo ebyo bitegeere bye bivudde mu kulonda okugenda okubeera esayidi kati ngenze mu maaso eno message muyinza obutagitegeera naye kansooke mbanyonyole bulungi nnyo mujjukira bwe twayogera ku nsonga ezaali kuzikwata ku bizinga by'ekalangala ku bintu ebyateekebwayo ebyefaanaanyiza ne nuclear waliwo olukwesese olugenderere okulumya bannayuganda naddala mu kitundu kya Buganda enjala naye nga sinagenda eyo abantu bano message muyinza obutagitegeera bulungi kansooke njogere bulungi nnyo mukimanyi nti abasajja Bachina basobola okukola kye tuyita musisi basobola okukola kye tuyita amataba basobola okukola empewo eyaabwe basobola n'okutonyesa enkuba eyaabwe oba okulemesa enkuba okutonya ekyo mugende mukinonyereze ku YouTube ne ku mikitimbagano emirala so bwe mmala obbawa preamble eraga nti Omuchina asobola okukola musisi asobola okukola enkuba asobola ogisitoping oba ogiyimiriza oba okukola omuziro oba okukola omusana ogugwe ekyo akisobola bulungi nnyo okusinziira ku tekinologi gwe balina kino ekyeya ekiri mu Uganda naddala mu Buganda wokka ekiteeketeeke mulaba amasamba g'abantu gakaze ekintu kino kirimu omukono gwa Yoseri n'abazungu eno message ne mission yawewa Museveni abasajja bakyeruppe era ne bateekamu mu China bwepondo mu North Korea gye bagende mu bizinga by'essese okuteekayo ebyuma bya nuclear n'ebyuma ebirala nfunye information okuva ku sources zange nekusifu nti abasajja bano bateekateeka dda ebyuma ku buli nsozi zonna ennene ewali obatadde buditaaki bw'amagye nga waliwo ebyuma bya China ebikozesebwa okutabangula obwengula bwa Uganda nga enkuba yandibadde etonyera mu budde etawanyizibwa netasobola kubanga egenda kutonya yensonga lwaki ennaku zino ebindabinda neyitawo buyisi netatonya oba nefuira bufuyizi netatobya ndattaka negenda kino kigendere Museveni akikola ku ndagaano gye yakola n'abakyeruppe weppo n'Abachina bano okuba nti baagala kutagetinga bannayuganda mu ngeri esoboka okuba nti babalumya enjala mbagambye mu kinoonyerezeeko kiyinza okubatawanya obwongo okitegeera naye ng'ekintu kino kigenda mu maaso mu Buganda nti Abachina bali mabeggawo ekintu kino okutawaanya obwengula bwa Uganda mbire nga bakozesa okuba nti n'emiti gyonna gyasabibwa mu Buganda ne mu Uganda egisinga obungi ng'ekigendera kyabwe kyali kyakutta ggwanga Uganda n'okulumisa abantu enjala
awo no ngeze maaso mu kintu kino mwe muli okwali okutta obutonde obuli mu Buganda kwe kusaba bibira n'okusaba emiti gyonna wepono okwonoona entabazi okuba nti muno mwali amazzi agava mu bbanga gawagamira okubeera mu bitoogo naye kizudde Lundi Museveni akatego kana akalimu okulumisa abantu enjala mu Buganda okubanga bafa nga ye tekimukwatako olw'ensonga nti asobola okwetuusaako emmere ngira bwe twogera kano kiseera kye kimu ekigenda mu maaso mu kitundu ekya Kalamojja Museveni akimanyi bulungi nnyo nti okusaanyawo ku bantu okubasaanyawo nga takyakozesa mmundu alina kukozesa tekinologi ne science wepono obutwa okendeza enamba y'abantu omukulembeze wa Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja n'awa emmere gye yasindika mu Kalamojja ogenda okugiwa abantu yatuuka bulungi nnyo naye munna gavumenti bwe yabasindika emmere teyatuuka nfunye information endaga nti mwenna abagala okutwala emmere mu mambuka ga Kalamojja muyinza obutatuuka olw'ensonga Museveni ayagala abantu bano bafe nga batondoka njala era buli muntu yenna agenda otwala emmere mu saidizo Kalamojja kirimanye nti oyinza okukwatibwa olw'ensonga okutandika ne wiiki noba wiiki ejja bagenda tandika settinga red blocks ku buli kkubo lyonna liyingira Kalamojja nga tosobola kuyingizaayo mmere yonna nga bagenda kikola deliberately abantu bano ab'e Kalamojja basobole okutondoka enjala nga bafa era kino bagenda kikola ng'enguudo zonna bazitaddeko red blocks nga teri muntu atwala mmere Kalamojja tugenze mu maaso mu bitundu ebigenda okufeesinga obuzibu ennyo mu Buganda Museveni byataddeko essira muno mwe muli Luweero omusana oguli eyo tegulina agamba omuli Gomba oguli eyo tegulina agamba Mawogola tegulina muntu agwogerako muno mwe muli ebitundu ebya Greater Masaka omuli Lakaye bwe mba nnimbye mu kubira amasimu buuza abantu ekyeya ekiri eyo era nga Museveni alina nteekateeka gye bujjake mujja tandika okukola red blocks mu bitundu byenjogedde bino ng'abantu abatalayo tunda emmere enkalu gamba nga muwogo kasooli n'obuwunga nga tebakyabakkiriza kuyingira mu disitulikiti ezo olw'ensonga nti ekijja kuba kimaze obasalako nga mutandika okutondoka buli lunaku era nga mufanga biyenje enteekateeka eno era agiyinamu omukono ye mukulu Nobert Mawobe bwepo n'eggwanga lisaagala kwogera nga nayo lyefudde ekizibu mu kutawaanya omuddugavu ku nsi oba ku lukalu lw'omuddugavu lye bayita Israeli tugenze maaso mu nkola yemu ey'okusaanyawo Abakalamojja kano kalowoozo oba kyetuyita security alert eri omukulu Omukalamojja ng'ono ali mu magye ga UPDF era ng'asaafinga mu gavumenti y'omukulu Musiyo Ssetibahula otabusira mutano n'akalekeze omukulu David Prokolo wonna woli njala bakutuuseko message eno David Prokolo gw'omu ku balina enteekateeka etaasa baganda bo okubatwalira emmere boppo n'okubasakira Museveni yakitegedde lunye nti okolagana abantu b'e Kalamojja okuba nti oyagala bajja mu njala n'okuba nti obafunira emmere ku lupapula drone zange lulalabyeko kuliko enteekateeka ey'okusaanya omukulu David Prokolo enteekateeka yonna yawedde so wegendereze nnyo entambula yo gy'otambulamu olw'ensonga tebakimanyi nti gw'omu omuntu alina information ekwatagana ku mission zonna ezigenda kugenda mu Kalamojja engeri gye babbyemu ebintu by'e Kalamojja engeri gye bassemu abantu e Kalamojja n'okubalumya enjala kigenderera so David Prokolo whenever you are be very careful because Museveni is determined to eliminate you as soon as possible because we are a stumbling block to his mission of cleansing all the Kalamojjongs in the Kalamojja region. So he knew that you are among the people who are trying to help your fellow Kalamojjongs in this tough situation whereby people are dying of hunger. Ekyo nkimaze ngenze ku kirala. Tugenze mu maaso. Njagala omuntu yenna aliraanye former Vice President Dr. Balibaseka Gilbert Bukenya. Mfunye information yeno nga bantegeeza nti eyaliko omubiko wa President ey'eggwanga Uganda Dr. Gilbert Balibaseka Bukenya olumbe lumbala embirizi naye nga teri yakyogeddeko wonna. Abantu amuli okumpi baleesa abasawo abenkanamu okukebera ki ekimuluma naye kibabuze naye nga abamuli okumpi bekitebeezwa nti okuba nti omwami nayinza okuba yaweebwa akatwa. Omuntu yenna asobola okumanya Dr. Gilbert Bukenya wali essaawa zino please mutambuleeko munoonye ku mwami ono ng'obudde bukya lw'ensonga twandibanga tukuma lubugo naye nga naye lubaale mubbe mujjukire omwami ono asimattuse enfunda nnyingi okuttibwa ate nga ne babegako namuwasa ekiruta ne mugamba Dr. Gilbert Balibaseka Bukenya wegendereza entambula yo n'endyayo bandibanga abasajja bali bakutambulirako baagala kusaanyaawo. Alright, ndowooza kangedde ku information njala bayisa mu bantu kingedde ku information eyandese enkulu ennyo. Alright, ngenze ku information dala eno message njagala egende eri bakyala n'abaami mwenna abakolera mu katale k'owino. Eno message njagala egende gye muli. Bw'omanyi nti oyina taatawo ssengawo kojjawo ng'akolera mu katale k'owino wuliriza nnyo wandika ebintu bino wammanga. Okusinziira ku namunkanga zange ezinoonyeza amawulire zintegeezezza nti
obwetaavu bw'akatale kano eriyo Seti Bahabulota Basira mutano w'akarekezi Sireta Mzezedde ne famire ye okuba nti batwala ettaka lino Yose mwetegevu okutwala ettaka lino era ng'agenda kukola enkola y'emu gye yakola okwokya akatale ka paaka yali akowino okutuusa ettaka ne bwe lyaggyibwawo ne liteekebwamu akatale ke tuyita Hamo Shopping Mall era ng'essaawa yonna okuva olwaliro n'okutuuka endako gye bujja bagenda tandika okwegobesa abantu mu katale kano abaana abasisigalizza akatale kano kagenda kumwako omuliro n'ebintu byamu byonna biteekebwe omuliro so no mbategeeza abantu abasinga obungi nga mulina mu bizinesi ez'amaanyi mukendeeze ku bizinesi zammwe nga nenda bugisi mufungizo olw'ensonga enteekateeka gurupu eyayokyanga paaka yadi era bagikwasiza tende ey'okwokya mu mission eno omuntu ali amabega w'ebintu bino byonna Museveni gwagenza okukwasa ekifo kino gwe bayita John Bosco Muwonge ono muganda wa Sebalamu nanyini Freedom City ye wagenda okukwasa ekifo kino kuba nti bagala kuzimbawo akeedi era mu abana abasumatuse bagenda batwala kiyumba anaagwa nga bakolagana ne State Council egende ebazimbire akatale katategerekeka mu kibangirizi ekyasigala ku ttaka erimu erya Nabagereka Primary School nzikama kwogera bwe nasomera primary ndoza mutegeddewo ng'ova ku Kampala ova ku Pride Theatre okkirya wansi ku mbuzi awo ndabazimbye waliwo ne ka taxi park kati ekibangirizi ekyasigala bagenda kuzimbawo ekitale kitategerekeka mu abasigadde nabajje abana besigaliza nga mulina emputtu bitu bagenda bikumako omuliro era ng'omuntu agenda okulidinga ekintu kino bamuyita musomesa abasinga obungi bazala mu katale k'owino era n'abali bakoleddeko mu paaka yali mmanyi omwami bamuyita musomesa yali emabega okuba nti agenda okukozesebwa okwokya akatale k'owino n'ebintu byamu byonna babyokiremu so nga okola mu katale k'owino ng'olinamu emaali yonna nga bwe mumanyi bannayuganda please mukendeeze ku maali yammwe ne ssente zammwe muziggyemu nga tebannayokya katale kano ng'era omuntu gwe bagenda okakwasa bamuyita John Bosco Muwonge muganda wa Sebalamu wa Nanyini Freedom City ono kati ye mugaggo mpya Museveni gwakwasa emaali naddala ey'okwokya n'okutwala ebintu mu ggwanga tugenze maaso wetwogerera essaawa zino nga tukyali eno mu ntalo ze tutamanyiiko bitona magulu njagala kubategeeza nina essanyu lingi nti kiprojekiti ekyali kitambula ku mitimbagano tubuzaako eddembe ekyafadda era kikyabuliddwako n'anaagenda kiziika era kiprojekiti gino kyekyomukulu Muhoozi Kanyerupama oba Muhoozi Laaga tekikyalinawo kirabikira ku mutimbagano olw'ensonga nti omukulu kennyini yagenda okutambula okukola survey nga ye yennyini nga mulambo gutambula Muhoozi takyalina kyagamba bantu naye ng'ate ekimukuba ziri factors bbiri zengendo bannyonnyola factor esooka Muhoozi Kanyerupama Muhoozi Laaga ne kitaawe bagezaako okukuba ejjinja mu njuki okulowoozesa abantu nti ono yagenda omusikira mu bigere ekitufu yo kye balina plan naye ekintu kiganye ekisooka basaasaanya omusimbi mungi gy'obeera nti baali balina we bagusina omusimbi ne gutuuka ne gubaggwako ekyokubiri bagenze okuba webakuba buli wamu nga beebuuza ku bantu abakulu abaazirwanako okuva mu myaka gy'ensanvu mu 8 okubabuuza bo nga bagamba nti kino tekijja kusoboka embuzi embula bwoya okutukulembera era ne bagamba nti kino tekijja kusoboka so omwami ono asanze resistance mu bantu abakulu ate nga baali bapulanizo batta nzerekana kwogera nenzija nentandika okwerejja kuno ku information gye nabawa abantu bano abakulu mu magye abamu ne bategeera nti baagala batta era ne batandika okudduka era abamu beekwese bamanyikiddwa gye bali kino kitiisiza yose to the extent nti takyamanya ni gwagenda kutta olw'ensonga nti bo bennyini baali balina okugjawo kati ate beekwese katova ku muntu okuba nga yakutegedde ne yeekweka ng'ate project yafudde olw'ebintu ebigambibwa okuba nti ensimbi ziba ku byampi wepo n'abantu abalimu omuziziko abaganya omukulu ono okubafuga nobo kifuuse kizibu eyo nsonga enkulu Muhoozi project nayo yafa okujja nga banaagizuukiza nga balina kye bazzemu nayo yafa eyo completely dead also yetagagenda kuziika tugenze mu maaso mu nsonga y'emu yo Seti Bahabulota Basira mutano w'akarekezi Sireta Mzezedde ensanga bisibe ne gavumenti ye ya National Labourers Movement bali mu katu kootalabangako beekubye buli beekuba nga banoonya ensimbi zibabuze ekyobuswavu kye batandise okukola eyita gavumenti ennonde wuliriza nnyo wano balina okunywa ku mazzi wuliriza nnyo wano gavumenti gye bayita ennonde nga yabba akalulu ke twalonda nga Kyagulanyi yafuna ebitundu 7.8 ku buli 100 emyaka 2 emabega yo Seti Bahabulota Basirwa anoonya ne wajja ssente n'okuliisa gavumenti n'okugibeezaawo talina wajja ssente bino bituukidde ng'atandise n'okusaba emmere mu mawanga ag'ebweru bamuyambe naye ng'ensi zaasabamu emmere tebakyasobola kuba emmere bagulangule ko yo Saudi Arabia ndize kankuweereze ttani 5 ez'entende nzikuweereze entende zino balowooza nti ffenna tuli basiraamu b'entende ziwonya enjala entende bazimanyi mu lusiraamu bazimanyi entende buzimanyi mu abasiraamu zimanyi kati no Saudi Arabia mu kuyamba ku mmere kwe yawaddeyo ntende nga yeeteekera babbi bali mu Uganda ne bagamba ttani ez'entende ziizo
mugende mufaafagane nazo zensenda zamugende tusobola kuwa mmere kubanga naffe twetaaga emmere kati Museveni bimusobera kyokka ng'omwami ono yasanga Uganda nga matabuta ng'erina ebyaji by'emmere erina ebyaji by'amafuta erina buli kimu ng'erina n'ensimbi enzibizi ku akawunti okwetoola ensi yonna wepo ne banka nga erinamu ensimbi kono kanzibbe nga nabo gisimufungize nga sina gwe neebuzizaako kati n'akola ensobi era yena ensobi gye yakola mugiwulirize bulungi nnyo. Omumpembe ono yalowooza nti yasinga okutegera ku nsi mu Uganda naye ng'ate tamanyi nti brain za monke baayika Windows ate ne kawuni mentality yasinga obbatawaanya. Mwana tutumumusanga ayambadde suuti ng'anekaanekanye tekimugaana ate kubanga alina omuggo nga newebuuza omuggo ogukube ente agwagaza ki kubanga ekibamanyira teri mulyozi wa busa asobola administration kizibu nabo balina PhD era akola ensobi kati ze zino z'ensobi Yoseri yakola okwonna eggwanga Uganda n'ensimbi. Yoseri mu magezi ge alowooza nti asobola okuzannyisa kye tuyita economics ndaba n'abatambula ku social media babuzaabuza abantu gy'amanyi economics. Ono yasoma jango politics n'asoma jango economics mpente nkuwe embuzi oba mpe enkoko nkuwe endiga bye yasoma naye ebibala ebituufu n'okufumitiriza byamulema bitya. Omwami lo bw'amanya nti si Munnayuganda ng'abantu bonna abategeera abajjeewo n'asigaza embuzi mbulabwoya zennakabege ne zitandika omuwalira ebintu eby'ekikulu eby'ekisiru ye kwe kudda mu ssemateeka n'amutigunyula n'ateekawo ebitongole ebitali mu ssemateeka naye nga bifuna direct ensimbi okuva mu National Treasury era ebitongole bino bigenda okuvaako okugwa kwa gavumenti ya Yoseri economically era kyovula tubakubiriza buli omu waali weeteeketeeke mutere mulinnye gye gava mu bitongole bino ebitali mu mateeka ng'abe tubitwala omusimbi muyitirivu mwe muli ekitongole ekya SFC ekimukuuma eryejje mu constitution ya Uganda terimanyikiddwa lino lifuna ensimbi nga buli musirikale wa SFC afuna ensimbi eziri mu kakadde okudda waggulu kyokka omusirikale wa UPDF asookerwako afuna emitwalo 28.3. Tugenze maaso kuliko ekitongole ekya SMY simanyi bakiyita Chief Military Intelligence oba Chieftains of Military Intelligence kino nakyo mu ssemateeka tekiriimu naye bakiteeka mu nsimbi mungi nnyo. Kuliko ekitongole kye bayita ISO Internal Security Organization kino kye kikettera munda mu ggwanga ne kuddako ekitongole kye bayita ESO External Security Organization kino kye kijja kinoonya asiimwe kinoonya abantu bonna abakola live mu diaspora n'abantu bonna baagala enkyukakyuka okuba nti babanoonya n'okubawa obutwa ekyo bayita ESO naye mu constitution tekiriimu. Mulimu ekibiina kye yeeyingizaamu nga ajja kisensera mpolampola ekibiina kye bayita UNA eky'Abannayuganda bali beegattira mu America n'ekibiina kino kyatandika basajja Baganda n'abakazi Baganda ku mulamwa ogw'ogwagatta yagenda n'akiwamba kata kiteekamu musimbi ompya omuyitirivu naye nga nakiri ku bajeti ya Uganda naye nga mu constitution tekiriimu. Muno mwotadde akawanga ke bayita Rwanda kano tekalidde ensimbi za Uganda n'ensigo kaziwema kano katuliddeko ensimbi to the extent ne kayina ne health center 4 mu buli parish mu ggwanga erya Rwanda kyokka ng'ene waffe getukomba oba getukaba getukomba. Tugenze maaso tugenze mu ggwanga lya Congo nayo tulidde ssente zaffe esula mpigi ku bikondo. Tugenze mu South Sudan eno yo mu kusenya enviiri n'okuzisanira mu kulya ensimbi za Uganda teryagikwatira nsawo. Tugenze mu ggwanga erya Somalia eno bataddeyo ensimbi z'omwomusolo ezitokoomoka obutokoomosi nga tewali wadde azikubira ku nduulu. Ne tugenda mu ggwanga lya Ethiopia mulimu bita Ethiopia mu ggwaggulu eri gye lisemba mu Tiguli abayekera baayo bali ku nsimbi z'omwomusolo bawema naye nga teri abakuba ku mukono eno ensi zino ensi z'emmenya zonna zirya nsimbi za Uganda. Ne tugenda mu kasige bayita Burundi akali mu bigere bya Rwanda wansi kyokka nga lyali ggwanga limu ne Rwanda nakane ensimbi zaffe tekalidde ensimbi zino kasula keeyalidde. Tugenze mu kye tuyita balobisiti abatamanyi balobisiti kamba babuulire lobisiti ye muntu eyambisibwa nga alina obumanyirivu mu kweyambisibwa okusakira omuntu ekitongole oba gavumenti obuyambi bwonna oba obwetaavu bwonna ku kintu kyonna n'okuba nti bakuterayo akabega woba oyagadde batuyita balobist nti osanga omuntu nga ya specializinga mu kintu ekyo hize lobist asobola ogenda ku Facebook n'abagamba tulina kino nakino twetaaga kino nakino tufunira wa muyingize ludda wa oyo gwe bayita lobist oba osobola ogenda mu kampuni guno ogiga nti kirimu mutuyingira bwetti tufuna bwetti kino kye tuteekamu ogwo tuyita lobist. Bino babikola kati Museveni ibe yamanya nti okulemera mu ntebe n'okwefula kyatali alina kukozesa balobist bantu balidde ensimbi ate bazirira mu ddoola. Kati kamba buulire ekitongole kye bayita ESO kirira mu ddoola UNA erira mu ddoola Rwanda erira mu ddoola Congo erira mu ddoola South Sudan erira mu ddoola Somalia erira mu ddoola Ethiopia mu ddoola Burundi mu ddoola balobist balira mu ddoola. Kati ngenda bamenyera balobist bembagambye abo mulimu balobist abali mu
kitongole ky'amawanga amagatte kituyita UN bali bamuterayo akabega buli musango gonna n'ekizibu kyonna ekijja mu Uganda nga teri akyogerako abafuna mu dola bafuna wakati w'emitwalo 5 kakadde ka dola abafuna sente nesoneza mu musolo tugenze mu International Criminal Court ekitongole kivunaana abazi b'emisango mu nsi yonna kino naye alina abamulobingira okuba nti tavunaanibwa era nga n'akaguwa ka ICC aka 1994 genocide mu Rwanda nako yakabuka naye fayiro gyeziri etukita kyewala tugenze mu World Bank alina abalobist World Bank kyekitavu ky'ensi yonna batereka ensente z'ensi yonna ono ojabadde ajja okwewola okutuuka kussa nga tebakyasobola muwola eyo naye alinayo balobist tugenze mu kitongole kibayita International Monetary Fund kyekitongole ekirondoola ensimbi zonna mu nsi yonna neeno alinayo balobist kati obuzibu alina buli bwe buti abantu bano bonna abaliyo abasasula ssente era kyova n'ensimbi endala ezigenda mu dola zezisetolinga abanyarwanda bonna abava mu Burundi ne Rwanda abasetolinze mu Uganda buli district ey'enjawulo bano bafuna ensimbi za Uganda zonna we zigenda kati n'ekirala ekisembayo omwami ono yenga ye bwe yamanya nti amanyi jango economics nenga real economics tamumanyi owombitabo yalowooza nti bwakola kye tuyita gerrymandering kwe kuba nti okuliyetingawo oba otondatondawo ebitongole oba bu district buli kimu nga kigenda muyamba politically okwe protecting mbuyinza natamanye the more you gerrymander anything in any sector it means you need to finance or you need to get more finance zogenda okuspendinga ku kino katugambe nti ngabo yajja mu Kampala nakola ku constituency nya buli constituency eyo government eno gispendingira ko sente n'agenda e Masaka n'atandika okutema mu district to district nga akibala politically kigenda muyamba n'atamanya nti buli constituency gyateka wa district oba kibuga alina okuteeka mu sente kati n'agenda akola ekintu ekirala kiyakola eky'obuswavu kwe kuddira buli muntu yenna gw'abadde n'ebyobufuzi okuva mu 1980 nga ajja mu buyinza n'asigala nga akyali ku payroll okwewala okumulumba politically nagamba kale wakolako mu government yange ne kati nkuwumuza naye ogenda kusigala ku payroll kati abo bonna on record tebalina on record mu sente mu finance tebamanyikiddwa naye asigala abasasula yensonga lwaki bana babifuza basinga obungi ba retired politicians yensonga lwaki ba religious leaders yensonga lwaki obwakabaka obusinga n'abakulembera bonna basinga obungi bakatikkiro n'abakolera under Museveni yensonga lwaki abantu mu diaspora basinga obungi nga they are silent but indirectly bakolera Museveni bona bafuna sente zino sente ezimuletedde obuzibu eyo tamu tugiyita beti mu economics tukitegeeza bweti nti mu economics oba mu byenfuna olina okusaasaanya ensimbi okusinzira ku nfuna yo okitegeera olina okusaasaanya ensimbi okusinzira ku nfuna yo nti bw'obanga ofuna emitwalo 10 omwezi ensaasaanya yo terina kusukka mitwalo 10 omwezi bw'esukka emitwalo 10 kitegeeza either ogenda kwewola oba oli mubbi ku bintu biri kubeerako ekimu either oyolekedde kwewola oba ogenda kubba onoonye okujjuza expenditure yo so bw'otwogerera essaawa zino Museveni expenditure yamusukkako okusinzira ku income ye income ze sente z'ofuna expenditure z'ensimbi z'oteeka mu bintu ebikozesebwa byetaagisiza okusaasanyizaako ensimbi kati okusaasanya kwa Museveni kunene nnyo okusinga ennyingi zaayo to the extent nti Uganda Revenue Authority erina challenges naluli wiiki ewedde babaterayo posta bagamba nti bali bafalinze down in their collection of revenue almost bagaba 200 billions nga bafalinze less mu income yabe due to the factor oba kukiteeberezebwa okuba nti abasuubuzi abadde basuula okuva emitala w'amayanja abadde basasula omusolo business indirectly bazivaamu abalala they failed to pay all the taxes due to the problem nti abaleetanga container ng'agisasulira miliyoni 18 babateeka ku miliyoni 6 kati ng'omuntu akulekera container n'ebintu ebigirimu faafaagana nabyo kati bwe tubanga Uganda erina obuzibu bintu byenfuna to the extent abaali basuula batandise okuva mu katale revenue agenda kujja wa sente Museveni agenda kujja wa sente kati the bad thing is eyasoma jungle economics obuzibu alina ne cow mentality is ye kati essaawa zino kya facinga buli wakuba omuntu banga jjala bavuga no record zo si nnungi one please try again later nga bona okuba akasimu ka MTN olaga nti
omuntu gw'okubiri nakulika akazi omuntu gw'okubiri ataliko essaawa zino gezaako olulala Museveni bulago muwa ssente bamugamba bityo kati kyekizibu kya facinze kati gavumenti ye y'ekibbi nga si gye baalonda yagwadda to the extent mwe bannayuganda batudde mwe mu luddo gijjawo kubanga yaluli yasirwaza abasirikale nti agenda bawa miliyoni 15 agenda bongeza bataata balinze ssente n'enkadde ziri ez'omwaka nazo zibuze kati mugenda kuwulira erigenda okuva mu yebira kamujja jiwulira omwami ono ekizibu kyalina buli waagenda IMF yatuuka ku limiti nga bw'onooba n'essimu yo nga memory card yaayo ejjudde nga ne bw'oteekamu aka app tekakyasobola kugendamu kati mu IMF limiti ya loan yajjula tebakyasobola muwa ssente World Bank limiti ko yewolera yajjula limiti ka loan kajjula kali mu red kitegeeza talina ssente. That's why wichewedde yakolaga ne mutabani we ne baleeta chemicals zigenda okuba ssente ku mutwalo enamunkekera on Odrek Lwabwogo era ndo zimu process zinaatera naye nga ssente zo remember IMF tezina authorization ne World Bank kubanga IMF ye monitoringa ssente zonna mu nsi yonna kati bano bali mu crisis yekirumu buli omu weetegeke Uganda egenda kunyumira gye bujja katono muve mu fulofoto mwetegeke buli muntu omugambe nti yeetegeke kubanga ekijja temujja kitegeera kati naawo mazobe explaininga bulungi nnyo nga bwe kiri essaawa zino buli muntu wooli tera weetegeke bulungi nnyo mala okunywa ku lwendo lw'amazzi ntandike alright eno message njagala egenderera abazadde mwenna mu Uganda ng'ozaala omwana abasajja betuzanyirako basajja baffere nnyo era bamafia twabagamba nti baali baleese ekibooziboozi ekyokugema abaana ne tukibakuba ne kigweri kati kye baakoze kwe kuddira abazadde bano babayita bonna ku masomero bakuweereza foomu ogijjuze foomu ogyogiza ekulaga ebintu bingi nnyo naye nga temuli muntu bakiyita consent nti you have accepted kigulaga kiriko Ministry of Education and Sports but indirectly bagenda ku transferinga data yenna ne signs batadde ku paper wakoyo baziteeka ku medical reports ziri nti you accepted your child to be immunized nkiddamu any form you sign from the school that form is going to be used against your kid that you have accepted your daughter or your son to be immunized nkiddamu don't sign any document or don't fill any form at school that is an indirect indirect consent okukkiriza naye nga totegedde nti okkiriza nga bakuwadde ekipapula kyoliko ng'osayininge please parents bannayuganda omwana tazaalika omwana takuzika n'emyaka giri gye bagala okugema tegikwatagana bakuga bagenda kuva ku 10 okutuuka ate ku 18 naye ng'ate batagetinga n'omwana omuto please mubere very careful nnyo abazadde mubere very careful nnyo abazadde bwe bakusindikira form ya Ministry of Education bakwetagamba please don't dare kubanga ffe tusomye tubaddewo nze sebangema nagano kuba ne bangema bwe bali bagenda okungema nadduka ngenda banyumiza kasitolo ne gye kuba ngenda kujjano mbulumi nzija mbimuli mbulanga wano saa zira nagano okungema nadduka kati please that is an indirect consent nti omwana okkiriza mugeme please temukkiriza kusaninga ekipapula kyonna kikwatagana Ministry of Education kye basindikidde kati ngenze ku information eyandeese bulungi nnyo where are you okay njera mutagingire wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga sana mugamulengejja Kaloli ntuuse munnange manyi ebibyo oli muweraliikirivu nnyo ku nsonga zenjogerako naye kankutandikeko era mu kusookera ddala njera okubaza bannayuganda mwenna abakyateeka ekyetuyita kabaka agenda jjanjabibwe nina obubaka bwammwe okusinziira mu sources ez'enjawulo oba ezampeereddwa empologoma ya Buganda nsanyufu nnyo olw'okuba nti mukubye omulango ogutakungula etwalibwe ejjanjabibwe nebasaba mu butongole kyonna ekikolebwa ku TV ne radio station kyonna ekikolebwa ku TV ne radio station okubatiisatiisa kyonna bakikola mu bukyamu kubanga bamuggyako buli kimu kyalina bamutegeera butegerezi naye ng'amaloboozi agawulira era musanyufu nnyo agambye mubale nnyo abasajja abakazi abasajja abazaana be mwenna abaagala jjanjabibwe nzi message entuuse nebaŋŋamba tegeeza abantu ba Kabaka mikwano gye mwongereemu asobole okufuna nti ate bwagenda jjanjabibwe so buli muntu aliyo yenna hashtag Kabaka agenda jjanjabibwe ekintu kino kyakutta omubabiro
to the extent Mau eno film ye yali yaggwadda bagiresenga kind of diversion okujjawo kabaka agenda jjanjabibwe ekyo njala mu kitegeere n'entale zigenda ku social media ziri facilitated by the state okujjawo kabaka agenda jjanjabibwe. This is to remind you entalo zemumanyi eziri ku social media zateekeddwawo okujjawo kabaka kunga kabaka agenda jjanjabibwe n'okujjawo kyetuyita economic lockdown bye bintu bibi babadde bajjawo mu information kati teba muntu yenna akuddamu kuleeta diversion ku social media kubanga bajjawo ekintu kye economic shutdown bajjawo kabaka kugenda kujjanjabibwa kubanga nobody mawanda half year nabagamba ddaki kigenda okujja. That is exactly what happened. Tebageza ne bakujjawo tebageza ne bakujja ku buli muntu ddayo ku Facebook yo teeka kifaananyi kya kabaka kunga kabaka agenda jjanjabibwe kubanga buli kimu kigenda maaso okubategeeza kino mukitegere bulungi nnyo. Mumpulirize wasanya kalo kyali sipita Mayiga gamulengejja kansubire nti kuoli kuno bulungi nnyo. Nkimanyi bulungi nnyo oli musajja mukomba muddali n'omukatoliki nange kyempe ekitiibwa kubanga Katonda ffenna yatufuga. Tujjukira nti bwe tugenda Namugongo okulamaga ngenda kuza omwezi 3 mwezi ogw'omukaaga buli mwaka tuba tujjukira abajulizi ab'enjawulo abaajembera bassekabaka baabwe abaajembera ssekabaka Mwanga nga bo bakkiriza nti waliyo Katonda oba waliyo kabaka asinga ku ssekabaka Mwanga era abantu bano battibwa. Ekibatwala mmwe kennyini okugenda Mugongo mugendayo okubalambula n'okubawa ekitiibwa nti baafiiririra eddiini. Is it so? Yes. Nganze bwakoze akatambi akanyumidde noga nti ndiwa mawaggali atudde gula makafomu ono wentudde njala kukobaza bale nnyo balire ddala naye njagala kuvundira bannayuganda kyekitegeeza omuntu okuyita ndiwa mawaggali mujjukire nti Namugongo enaku z'omwezi nga 3 buli omu gyalambula ensi yonna Kenya, Uganda, Tanzania, Sudan, Rwanda bonna bagendayo kulambula. Balambula baani? Bazeketa Nuwa Mawaggali buuza abali awo Yohana Maria Muzeeyi senti bali ku ddembe n'abala amannya mugawulira. Kati oli bwakuyita Nuwa Mawaggali ategeeza nti you are resistant. Kati nze ku kyenkola am resistant to your mission of destroying Uganda and killing his majesty kabaka of Uganda. I'm resistant. Kati wampisa Nuwa Mawaggali njalaga mu Katoliki buli satu omugw'omukaaga ogende Namugongo ekikutwali Namugongo kulaba kutendereza Nuwa Mawaggali kutendereza Bazeketa buuza abali awo abalwana ne bagamba ati Katonda gyali ffe tetugenda kukkiriza bwakabaka bwani bwa Mwanga era balizisitinga mpaka nakati mugenda nibalambula. Kati nange nja kufuuka ekyobulambuzi mu Buganda kubanga nalezisitinga obuyaye bwammwe. I've accepted nze Nuwa Mawaggali naye nga nkulifaalinga ku Mawaggali eyalizisitinga ku kabaka wendaga nti waliwo kabaka omulala waggulu ffenna gwe tusinze essaawa zino kuba kikikutwali Namugongo enaku z'omwezi 3. Hope you know that. Njagadde kukola ka clarification yako kitegedde bulungi mukulu Salonga Mulengejja wasanya Kaloli okitegedde bulungi. I'm very happy nze Nuwa Mawaggali but Nuwa Mawaggali and his college they resisted ne bagamba nti Katonda gyali asinga kabaka Mwanga ko Mwanga bagende bakola ki temujja kunzanyisa batte. Kati bubanga ogenda buli 3 Namugongo mugw'omukaaga okulambula kitegeeza ogenda kulambula abantu abalizisitinga. Kati ngenda kulifaalinga ku kirala njoke ngende ku information. Omukulu wa Sanya Kalo Charles Peter Mayiga nzize nkola video eno okuva 2019 nga nze nakyusa entegeera yange nenjiza ku Bwakabaka nga nwani Obwakabaka okuba nali manyi Museveni biki byagenda okukola awo ngenda wali nzije mbategeeza. Charles Peter Mayiga tukimanyi kabaka embeera ennungi video gyopostinze ku mutimbagano ng'ogaba ali ku social media aboonoona Bwakabaka message yo waself gwe wagiwandiika ng'omanyi nti Ssaabasajja kabaka buli kimumuwa asobola okukisoma najja n'asoma message eyo agenda social media nga mwakiwandiika. Mwali mulooza ntategeera yali amanyi naye yakisoma eyo video mission yaliyo mwamusettinga ne muwandiikira ebintu n'abyogera. Bino ngenda byonna bikugamba nga ndifaalira ku bintu bye ngenda okusoma olwala ensi egenda kutya. Ensi egenda kutya nga ndifaalira ku bintu ebyaliwo mu 1995. Njagala balangira n'abambejja mwenda mbere ku video mutegere bulungi nnyo n'abasajja. Okitegera bulungi mwawandiikira kabaka speech nga mwagala mwataakinga enze n'abantu abali ku social media boogera ensonga zino tetugenda kusirika.
kubanga nasooka kubeera muganda nga sinafuka muna Uganda ate nze bwe nfa tebantwala mu balala nze bwe nfa tebantwala bwe nfa tebantwala wa tebantwala mu Bunyoro tebantwala Busoga banzika mu Buganda kati wano wenjagala otandikira njagala bategeeza abantu abali mu social media badde bakola diversion bonna genda okebere ku pages za bulungi kuba kuliko omuntu anatereka ekigambo nti Kabaka agenda jjanjabibwe kyembagambye kiri bakola diversion okujjawo Kabaka agenda jjanjabibwe kubanga bo tebaagala Kabaka tebaagala Buganda kino bagamba ekipooli kiri eky'ebyobufuzi tetukiriimu yensonga lwaki genda olaba omuntu anvuma oba yanvumye tateekanga wadde post eraga nti Kabaka agenda jjanjabibwe ninga avuma nze nenge bw'anaafagala mufuluma bamutwale waawe nze gwagamba ne bakulwa ne Buganda bwe banziika sifuluma Buganda banziika mu Buganda hope mutegera bulungi nze tebagenda kunziika gwe tebagenda banziika mu Buganda kati gwa avuma nti nkola programu ya Kabaka obumala biseera ate koodi eno gye mwatadde ku Steve yonna ndumbu yavoola Kabaka lumbu yavoola obwabwe Buganda nedda kankunnyonnyole ggwe tuula jajjange Embogga yaŋŋamba Obwakabaka bwali mu mateeka nga bukyaliwo omusajja yenna oba omuzaana yenna bwe yakolanga ekintu ekitali kya bulijjo ng'adifendinga Kabaka we Obwakabaka bwe teyavunaanibwanga nkiddamu jajjange Embogga eyaweereza Sir Edward Muteesa yaŋŋamba muzzukulu wange ne bwokolanga ekintu nga kya nsonyi kya bulabe naye nga kibadde kiprotectinga kikuuma Kabaka wa kikuuma Buganda tebakutwala mu kooti ya Kisekwa era tovunaanwa gamba ng'omukyala Naluwaba Fiona kye yakoze mu buwangwa bwe yali awabwo bwa ttaka kubanga adifendinga Kabaka we n'omukyala oba omwami n'okwata effumu n'otta omuntu yenna nga ali mu society nga ali awakanya Kabaka n'ekola ye tebakuvunaana kuba ali owagira Kabaka oprotectinga Buganda ne bw'oyambulanga naye nga weeyambulire ku nsonga ya Kabaka ne bw'owasiwukanga empisa ng'ozwanira Namulondole Kabaka tewabanga musango kati abasajja abayaya abali emmengo abatambuza propaganda ne Museveni nti tuvoola Obuganda ng'ate mukimanyi bulungi nnyo temuli basajja Baganda nga ne history ndomumanyi njabbakwata ewano omujja kutegeera Obwakabaka obwaliwo obwalina amateeka n'ebiragiro omuntu yenna yazzanga omusango agudiza ku Lwakabaka okudifendinga Namulondo teyavunaanibwanga in fact yawewanga nakirabo na buzira bw'aba teyawewanga ffumu yawewanga ttaka oba yawewanga obwami kati gwe ŋŋamba otya nti zalwanira Kabaka wange n'Obuganda mbwate batambuze TV zonna bazisasudde radio station bazisasudde lumbu yayono n'Obuganda avumye Kabaka sinnavuma ku Kabaka nwanirira Bwakabaka bwange nwanira Kabaka wange agenda jjanjabibwe kubanga bw'anaafa abagenda okukaba bangi nnyo naye nze nja kuba nalwana kye tuyita obuzira kati okutegeeza information erere bwete mwenna mbategeezezza ebigenda maaso ku social media diversion kujjawo mboozi ya Kabaka waliwo omu yagambye tulumbuye musanga mufumita ekiso kubanga avoola Kabaka naye nga omwami agamba okufumita ekiso bamuyita Musinguzi Abbe yagamba okufumita lumbuye ekiso ojja mugamba tandika okulanya tajja kulanya mumumanyi eyita Abilix neva ono gwe bayita Bajjo alifunze nayogera statement ye statement zifaanagana zonna bw'olaba oli akozesa sabbuni nnomi okwetuukirizaako emikolo gy'ekisajja naye statement kuga state message zitambula zizimu kati njala bagamba eno message njagala egende mwena gye muli Museveni ebikolwa bye mbimanyi nga nsinzira mu article eno eyaliwo mu 1995 ono ngenda okumaliramu akagoba. Listen very carefully mumpulirize nnyo. Teba muntu n'omu akutiisatiisa ku social media ku Bwakabaka bwo. Teba muntu akutiisatiisa ku info ku media ku Kabaka bwo. Kubanga Obwakabaka bwa Buganda bubeera mu buli kika kya muntu era mwasisira n'awangale nga tewali akutte ku mukono. Agaana okuwagira Kabaka agenda jjanja ngo ina ploti mu Buganda nga tuli Muganda naye bagenda kusenda. Kabaka akuŋŋaanya, Kabaka alabirira era ayagala abantu be. In fact n'abantu abasinga omwagala ate si Baganda, ate abasinga omutayagala abamu olw'ebigendera bye si Baganda. Kati ntandise. Mumpulirize bulungi nnyo, listen very carefully.
mu mwaka gwa 1995 nga wayise emyaka ebiri bweddu nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yakamala okutikkibwa ku Namulondo Ennaggaliriddo. Olubiri olwolaba nze kennyini kamwa kwogera nalusomeramuko era buli kimu ekifo ekiri mu Lubiri nkimanyi kubanga nasomera mu Lubiri Primary School. Nze gwolaba nalina effujjo nga terizinaalina era nebaza Mukama Katonda okubanga nkyaliwo. Nze mu kutoloka taddayo muntu ayakwatira nsawo nga n'olumunjosa. Era n'ekituuti obankubiranga emiggo ne bakyali bange bwetutasoma nga tubuuka ebibiina we bali. Na mu kino njagala bawa reference ayinza okuba nga akyaliwo omulamu Muganda Godfrey Lusambi Bikonde. Bw'aba wali ku nsi kuno ng'akyaliko. Godfrey Lusambi amumanyi national champion. Era ndoza aliko world champion. Godfrey Lusambi omu ku ba OB bange twasomera mu Lubiri Primary School. But Beniko fenga tulina fujjo. Nga neri wansi bwe mbeera wana bayimbi bayibira muddukira emisinde mu parking wansi eri walinga ekifo kye twayitanga ku jiko abajasi babiranga bafumba akawunga mu barracks gye twagendanga okulya akawunga. Kati bankubirako kawe miggo. Kati ntandise. Amanya ganyize Lumbuye Fred. Nedira Mpindi. Ndi muzzukulu wa Maziga. Ebigambo byonna byenjogera byange nga ntaasa Ssaabasajja Kabaka. Ndi mwetegefu okuba nti bwe mba nzizizza omusango kugera ku nsango za Kabaka. Ndivunaanibwa era nenkangavulibwa mu maaso g'Abaganda monna. Nga n'ekifo bwe bali nkangavulira lwe Lubiri Emmengo bwe liba lukyaliwo kuba ndulwanirira kubanga nali nkangavuliddwawo nga nkyasomeramu. Ndi mwetegefu ku lw'obwa Kabaka bwange okuba nga nkangavulibwa neŋŋenda sigala nga njogera nga sitiridde bwa Kabaka bwange. Kyenjogerako nkimanyi nzaaliddwa mu Buganda ndi Muganda nsomedde mu Buganda nsomedde mu Lubiri ndumanyi bulungi nnyo. Kati gwali eyo antiisatiisa n'atiisatiisa abaana batambuza ensonga eno. Nkugambye gakumyusa kati nzizeeko byafaayo muve ku bantu. Mu mwaka gwa 1995 nga wakayita emyaka ebiri weddu nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II atuziddwa ku ntebe y'abajjajjabe eya Namulondo nga naafuuka Kabaka omujjuvu. Wabeeranga weeteesaganya ez'okuzza olubiri lwennyini lwenjogerako era ku lunaku olwo lwennyini Ssaabasajja Kabaka yabissaamu ebigere wepo n'abaali bamukulembedde bonna abasajja ba Kabaka wepo n'abalagenda n'abambejja. Ne bategeka omukolo mawunale oba makunale kuno ne balindirako Yoseeri okujja okubakwasa ebintu byonna ebyali biri mu mikono gye biddire Obwakabaka bwa Buganda. Era zaali ku ssaawa 12 zennyini ez'akawungezi yalwayokko. Omukulu ono yali ava Kabamba Barracks Museveni. Yajja bulungi nnyo n'atuuka ku mukolo guno. Bwe yatuuka ulya statement gye yakola. Ulira statement gye yakola 1995. Eno statement gye ngenda okukola njagala ekuvuga obwonge ekuze byonna ebikolebero bizzo bikola mu Buganda. Naye nga njagala kutegeeza ekigambo Kabaka asiimye ababbi b'Emmengo kye bakozesa statement ya muki y'ababbi. Mu 1995 Yoseeri yatoka saa 12 mu Lubiri Emmengo okuwobakabo yabwobwa ati yagamba yali nsobi Obote kawenkene okulumba olubiri lw'Emmengo era ng'akozesa emmundu okuba amasasi mu Lubiri Emmengo n'okugeza okuba amasasi ku Sir Edward Muteesa nti yali nsobi. It was a mistake. Museveni said in 1995 when he was handing over the Lubiri Palace to the Crown Prince, that is His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II. Museveni said in 1995 when he was handing over back Lubiri titles and all agreements to him, he said to the gathering Baganda that Milton Obote made a mistake of invading Emmengo and shooting to the late Sir Edward Muteesa and shooting his subjects. Museveni continued to say that there were so many ways of attacking Buganda and destroying Buganda. There were so many ways of attacking and destroying Buganda. Obote made a mistake. He made a huge mistake of attacking Mengo using the force of the gun. Museveni yagamba nti Obote yakola ensobi okulumba Buganda nga akozesa emmundu wepo n'okukuba amasasi mu Lubiri. Naye mujjukire byaffe bigamba nti mu 1995
nkaaga mukaaga omwami no nga amaze okulumba olubiri ye kenyini Museveni yawa Iwobote intelligence erumba sa Edward Muteesa mu lubiri lwe era bamala okukola obutujju ku lubiri Museveni yalabirwako mu lubiri emmengo nga zokola kye tuyita overall supervision n'okumanya damages kye zaakoleddwa n'okumanya Muteesa yafudde oyi nyini tumpalata Yoseti Bahabulwa he was there, he was in Lubiri Palace. Kati omwami ono yagamba bw'ati yali nsobi mu Obote okulumba olubiri naye ng'ate y'omu ku baalimu n'agamba waliwo enkola nnyingi nnyo ezaali ez'okumalawo Buganda n'okusaanyawo Sir Edward Muteesa. Mu meeting ze yatuuza nga avudde amaze okuwa speech ye ng'amaze okuwa yagamba don't worry, my speech was very clear and Baganda we are very happy, but in the other side of the story me I will use Baganda to destroy Buganda and to finish Mutebi. Listen very carefully. After Museveni left that function, after handing over Lubiri Parish to His Majesty Kabaka of Buganda, he went into another meeting with his colleagues. He told them, please, my message was clear. I condemn the Obote, but me, I have other ways of destroying Buganda. I will use the indigenous Baganda to kill Mutebi and to destroy Buganda. Webuuza lwaki amasiro tegaggwa myaka 13? Webuuza lwaki embiri zonna ez'Abassekabaka bonna abawummula zaasaanyizibwawo? Webuuza lwaki ettaka lya Buganda lyonna litundibwa teri abakuba ku mukono? Teryayogera. Webuuza lwaki olubiri abalutu abaluzimbyeko? Teryayogera. Webuuza Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera eyo essaawa zino amwogerako Museveni gw'asindikira abayaayi mbu oyo alumbye Kabaka kubanga yagamba there are so many ways of destroying Buganda and destroying Mutebi. So whoever doubting my information, please ask your grandfather who attended that function in 1995 and look for the statement which Museveni stated when he came to hand over back the Lubiri Parish to the Kabaka of Buganda. Go back and ask your grandfather or your grandmother who attended that function. It is Museveni's statement. He stated that it was a huge mistake which Obote did to invade Mengo with the force of God. He had so many ways of destroying Uganda. Kati mama wange akubuzabuza ku nsonga za Buganda. Simanyi ono musinguzi abbe omuntu nalinga mukina dibidde mu mugundi ku mudaala. Simanyi alifunsi bajjo. Simanyi baali bagamba kalumbuye. That is all Museveni's inner circle operating too. Ezo na inner circle zitambulira bali baflanka gashumba bonna. Nabala kubabuzabuza na kubasikiringa off. Ezo na kati nkibaddamu amanyaga nze Lumbuye siti ya muntu yenna. Ntya Katonda Ssaabasajja Kabaka bazadde bange n'emmere yokya ebisigadde Katonda yantonda nabyo. Kiddamu ntya Ssaabasajja Kabaka Katonda bazadde bange n'emmere yokya ebisigadde Katonda yantonda byo nsobola bikwasaganya. Kati gwadde yali ku social media otiisa simanyi okola kino. I'm not shaking. Ndabye bingi. As we speak right now, sirina passport, sirina kintambuza. As we speak now, someone in public for 30 minutes my life is in danger. As we speak now, I can't come back to Uganda until Museveni avuddeko. I'm wanted. What would I demand take account of ndi mutujju? Kati gwato dawo ugambo atojjo vivinga. No. Nze manyi wendi kwa tojja tegerawo. It's approaching for 4 years sikola. Naye wendi. Okitegera? Wendi. You don't know how I survive. Nze bannoonya. Some people are moving around, breathing around. But they Kampala. Abalumbanzi. But they Kampala. After 6 months after but they Kampala, they enjoying their life. Nze sisobola kudda Kampala. All borders. Ngezezaako each and every work for a passport mu internal affairs. Bangati wonna mu strong room okuva ku gate mpaka wa erinnya ne blacklisted and mu strong to sort of wagati Lumbuye bakutirawo. You start to abuse me. Thank you very much. Era njala kunga sinagenda. Njala kubaza mwenna. Abanvumye ku social media whenever you are very happy for that. Please, thank you very much. May God bless you. Because that is an indirect promotion and thank you for promoting me of free of charge. Thank you very much. And I'm not intimidated. Because I'm serving my nation
and I'm serving Ugandans, and I'm very happy to serve you as Ugandans and to serve my President Robert Kyagulanyi Ssentamu. I'm very happy. Ndi musanyufu nnyo eri abo mwenna banvumye mbebazi mwebale nnyo mubalire ddala ekyo tuyita okukola omuntu ekintu ng'olowooza omuvuma naye ng'oyambe muyambe ekkiriza. Mwebale nnyo mubalire ddala bataata okulanga ekintu si kyangu. Ngolaba kubira simu baga nti muna twagala tusiza akalanda nga tisoko mupe $10 n'okisaba ne bino okuba akalango kati mu promoting sibadde ne ekikumi mwebale nnyo mubalire ddala ne mukozese ku mitwe nga temuna promoting. Okitegera mukola bulungi nnyo mwebale nnyo mubalire ddala mbeebaza temujjanga okwo kubanga nze byekola nina bingi ate mubankola research ate ngende bakupromotinga in the good one bad one mbyagala kubanga mundaye kitwala obudde omuntu okugera ennyo ku social media kitwala obudde mwebale nnyo mubalire ddala temujjanga okwo ekyo mukola kyamaanyi nnyo ne let's stay focus twagala kununula Uganda by all means. And our common enemy is Yosef Tibahabro Tamasura, the son of Kareches and Sierra Tamazezebe in Sangabisi. Not me. Don't focus on me. Focus on Museveni. I'm just an individual. Katonda mulungi nnyo to the extent. Nze ebintu byange byokola byokka automatically. Njagala kubaza bana Uganda. Ebintu byokola byokka automatically. One, the first attempt of attacking me, I identify who is who in the struggle. Thank you very much. The first attempt you are attacking them, I identify who is who in the struggle. Era namanya who is my friend and who is not my friend. Echo cho na chimanya. Era nagenda nga buli simu ku Facebook ne manyani. En attempt je muri ntegedde who is who. Ate ne ntegeera chi era nenzigala. So it's easy that nabakati bwetugenda mu Uganda empya manyi wengenda okunywa amazzi manyani gwengenda okusinga namanyi gwengenda okubuuzaako ne luli tubadde bangi nga tosobola kumanya ani kati kiba kiru Katonda akusunsulira ekintu nga tewali kyotegete tomuwadde wadde ssente tomukubidde wadde ssimu tomugambye n'akusunsulira abantu n'abakuteera wali Katonda oba ogenda mugamba ki wano ngambira akayimba kaakano nti Katonda yeebale nnyo Katonda yeebalege nja kumwebazanga emirembe gyonna nja kumwebazanga obuteddiza nti abalabe bange bondaze ku nsi kuno balira gwani nti ayi Mukama gwambadaze ndikwebaza ntya okitegedde nti Katonda yeebalege nja kumwebazanga emirembe gyonna nja kumwebazanga obuteddiza abalabe bange bandaze ku nsi kuno alibalagaani ayi Mukama gwambadaze ndikwebaza ntya sijja kusukaawo Katonda n'ensi yange njoloko bazadde onda namugereka ondaze kati wowe nsobola okunywa amazzi ani ntegedde kubanga lutubadde muyolero simanyi biki ne kati manyani ngenda okunywa amazzi manyani ngenda okukola ki kubamba kati nkimanyi bulungi ono so njala ko bazamwe n'abana Uganda bambereddewo n'abakyaliwo mubali nnyo mubali ddala kano ke kalowooza akasembayo ndyoke nfundikire video eno mwenna abali mu diaspora across all borders nga tuli mu Uganda ng'okola please stay where you are and stay strong. However much some people are criticizing you wherever you are, but stay strong. Musinga bangi abatayaya oli akumba simanyi osula mu ddeeka simanyi oli abubi osula bubi as long as you are living. Some people have no occupation in Uganda naye avuma abantu abali mu diaspora please stay strong. You are better than anyone else. When over Kenya, over Tanzania, over South Africa, over UK, over America, please, you are better than those who are jobless. Abataya yanga tabena chiba. Don't takumalanga mine. Kubangi nyumba josa sule Kampala, josa sula over Kenya. Eri more expensive than ye jasula mu Kampala. Taina mulimu, taina chakula ne musinga. Kubangi Kampala omuntu yasoma ina degree nga akola motera afune mitwala 3. Wa police guard wesens afune mitwala 28. Omuntu akola mu office afune mitwala 3. Nego ofuna million plus. Nenge nyumba sasula million 5 million mukaga million nya million mitwala 5 kasula jisasula. Then praise yourself and stay strong. Let nobody challenge you. Whoever is diaspora, please big up. Don't be intimidated and don't be ashamed of yourself. You are what you are because God blessed you. Okuva mu nsi etali mwadde omugaso jetulwane omugaso guddemu. So whoever is challenging you, ndabali mu diaspora muli useless. Remember, 90% of all the money which driven the campaigns of our President Robert Kyagulanyi Ssentamu came from diaspora. So whoever dissing all people who are in diaspora, shame upon you.
Don't know what you're saying. People in diaspora, they are better off and they are good. And they are the ones still supporting the what? The struggle. And the city Kampala, they mu diaspora. Abakola kutoka on social media, but nobody mu diaspora. Abakola information to alerting people who are in Uganda. How many information have you witnessed on Uganda TV? Ngiri directing in Jenkola. No, for to sigala media to so. Whoever in diaspora, please praise yourself. Let nobody diss you. Musigale ko mulabulita kumanya musimanyo sula modeka, simanyo sula mukafula tibichi no. Ofuna chingi nyo musinga stay where you are and stay happy. The end of the day agenda kuja mu inbox ya kati ndi biso konsindikire zalenti bamanja simanyo mwana yalwadde niyo ati adisi na diaspora. Stay strong, musigale muri olita bamanyira. May God bless you, may God protect Ugandans. Let us focus on struggle. Sirina lutauna president wange kubanga mukulembeze wange mbagambye President gwata sindikira nko mu message namugamba ati please bondaba nchama nenya kitegeza nonya woja kikagero kali kembagambye akente nenyange goizo kulozente enyange lidanyende nenga amataga va munte ate kapa yeganywa kati gobate bakugamba nti ko president within no asobya era yenenya era ya awachitiwa na bakulembeze banne. Then find yourself. Kino kigenda ku media za Uganda. Sirina lutalo na mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Center. Sirina lutalo na muntu yena ku media kubanga nakoze video ngeri loud and clear before you attack me gendo okebere video genda koze previously. Osange munga mvumo mukulembeze oba wena muvumidde wona tewali video loud and clear. And to finish with this point, please stop editing my videos. Stop editing my video. If you want to prove people, just play the whole video which I did previously, but don't cut and edit to mislead the people. Baganda bange sina mutawana na muntu sina lutalo era mbagala nyo mwenna mukaba bankomere. May God bless you. Stay safe. Tujja kusinkana onaku lwonna nabajagadde okudda ninga mbategeeza sirida lutalo na muntu yenna tusigale ku focus eri mawu diversion nabala bali abakyachala ezo diversion kubanga bategedde nti kabaka okumutwala okumujanjabisa kyafuse hit. Museveni ali ku pressure. Economic shutdown yafuse hit. Museveni ali ku pressure to prove you nti bana basajja bali mukutia Kampala agenda amaje baga deploying the for economic shutdown. Kati banaleta ngudi za mawu diversion za mawu babajja kumulamwa. Hiyo ndoza mutegedde mushoka mutegere kye kitufu ekiri muki agamba je baga deploying the damo Kampala wonna gaga mulyoke mutegere nti information je mufuna n'amanyi je muna social media. Otegere baga yedda kati babaza mu diversion bikibi kimayi bayomba gago baga ye mu Kampala mulyoke mutegere amanyi je mutegedde bulungi. Okay, za mutegedde bulungi nnyo. Kano ke message akasembayo mwenda bana Uganda abagala enkyukakyuka njala bategeeza tusigale ku mulamu tetuyomba temuyomba na bantu bonna. United we stand, divided we fall. Temuyomba na bantu era cease fire. Don't quarrel with anyone because it's a sin out of muntu. Cease fire. Muleka bakola diversion bazikole, but don't attack anyone at the moment. Me, I don't have any problem with someone, please. Temuda mukuyomba na batu mubaleke kubanga tobagamba president baga tujja balabira ku bikolwa byabwe. So don't fight anyone, don't attack anyone. Cease fire. Njagala bagamba fina tuddemu tutambuze kintu kino butonga botuli tewali muntu ayina lutalo ku munenze sina lutalo tuddemu tukwatagane twagalane abalumiddwe emitima abanyize abakabi please mudengu mbasaba no buwombeefu ndi muntu nga mmwe ate sirina njawulo nammwe ndi kintu kyekimu. That's why muntu ajja mu inbox yange njogera naawe. That's why I reply each and everybody kubanga sina gwe ndekengera nzo kulambwa ngi free sina gwe ntya kuba Katonda yabumpa ekambo kozese banga nina bamukozesa bana basimye anabukozesa kyayagala ndi free eri omuntu yenna. So njala basaba tudde ku mulamu tetuyomba oba oli osanza anvuma wosanza akola please relax, cool down, cease fire. Nze abayogera nammwe abaweereza sina utalo na muntu. So muleke bakole kibamanyi nti kikibasinga omulimu gwaffe kusindika kintu kino Ssaabasajja Kabaka agenda ajjanjabiwe agenda afuna obujjanjabi economic crash, economic shutdown na buli muntu yena mutegeeze nti bevembe situke era njala ko baza abantu bamasaka bwe bali nyokola go mutima mugezezaako okukola kasa n'ebitundu musituke kubanga ensi tugyetaaga. Olusi mukulembeza twamba Robert Kyagulanyi Center mu ye mukulembeze waffe. Never judge a book according to its cover.
tolamulanga kitabo nga tonna kituuka mu tujinda bikibikula program munda si buli mpolo ya buugi nti si buli lwa buugi nti ebeera mpolwe abanyo obuugi mukimanyi bulungi nti obuugi bugenda bukwata olubembe kuli kungulu gwe noleeta omwana okubako naye nga tomanyi kiri munda ne bukuwokya kitegere si buli lubibi wa buugi nti ebeera mpolwe okusirika tewejjusa ate okusirika wangula bingi mukama bankuumire